obadde oyogedde ebintu bingi n'oyogera ku NRM. Lwaki olowooza NRM bwe obadde obuzibu ku music career yo? Ogambye ki? Lwaki olowooza NRM bwe buzibu ku music career yo? Ng'oyogedde bingi ng'olaga nti okubeera ebizibu by'obadde nga teweebaka obuzibu ku career yange obadde butabeera ku ludda lw'abantu. Bwe buzibu butabeera ku ludda lw'abantu ate ng'abantu abo bebanfuula kyendi bebambeezaawo nga big eye. Ngeri waliyo abayimbi nga tebali ku saidi ya Nuupu naye ng'ate bakola bulungi musically ng'asobola oteeka ekyo bamenyere Bebe Cool muyimbi asobola tebamukubangako ku bucupa asobola oteeka ekivulu ategekawa ayimba wanga ayimba bamuteeka wali omulabeko nga bamukuba obucupa mpozi nga wakayingira amawulire mpozi nga wakayingira amawulire naye bw'obanga obadde mawulire ndowooza twale muza kintu bwe kiti mpozi nga wazze ejjo muganda ate okumanya amawulire ogamanyi naye kati era nkwewuunyizza okubuuza ekibuuzo bwe kityo. naye wali abayimbi nga career yaabwe ogiraba nti ekyatambula bulungi naye nga tebalina buzibu n'abantu ate nga tebadde awo kugamba nti no bawagira Nuupu. Anti nagambye gwe omenyere gye bali bangi kati awo tebaliyo nange sebamanyi. Musajja sigwagira interview sookakkane onaabiddemu naye kennyini asobola obbingamba musajja sookakkane nawe ngenda kujjako tofaayo bigaali kaka biki bye wagenda okufuna mu NRM byotafunyeyo okutuuka n'okugamba nti kanveeyo muyi saagala nnyo mufokasinge ku kibiina ensonga mugamba mugijje nnyo ku history. You ask me about the current bwombuze nnyo ku history ate gundi ndowooza waliwo enjogera egamba nti omuntu atamanyi history we tayinza kumanya ebintu bino nga egambye nti nga ebadde nti no build up mbadde nzijanga mbinnyonnyola bwentuuse wano kati eyo chapter nagiggala ey'okubinnyonnyola kati ndi nnyo ku the way forward. Kubanga neno gy'ogenze wayinza okubaayo ebizibu by'ebimu era ne tukomawo waneeno ng'era olimu tugamba nti kale katubeere eyo tosuubira okuddamu tugende bugenzi mu maaso tosuubiramu kulaba akaseera konna obanga wekyusiza noddayo mu NRM oba something like that. oyagala nkiddemu ogwokubiri osobola okukiddamu abalabi ne bakiwa sebo sisuubira music career yo tuddeyo ku music osuubirako okutegeka ekivulu oba ekintu kyonna maaso awo oba okuta music? Okuta music ko nina okuta ne leero nyinza okuta oba okuuse oba enkya otegedde kityo kinkakatako okuba nti ntaki kodi kyo ekira kyobuuza ebyekivulu abantu babyagala babisaba naye sinnakiteeka mu nkola ng'omuntu sinnakifuna mwajina ze nina right now naye nga bonna abakisaba mbebaza nnyo. I thank them so much. Kikwetaagisa ki okutegeka kuba ennyimba zo nziyina lwaki ogamba nti toyi ready ng'ate abantu babikusabye kuba babinsabye bangi abayimbi bebasaba ebivulu era ne bagamba mu bbanga lya myezi ngeri era bwe kina magi ekiri nja kubagamba naye saanya okufulumya kintu nga sinnakifumba bulungi. Owaye ogamba oti nsi okwera ddala okuba nga nkuyozaayoza okuba nti at the end of the day wamaze n'ozuula sayidi entuufu kukolera kino nga big eye owulidde otya? Webale kunjozaayoza kyo kirungi nnyo mpulira bulungi mpulira ndi wakabi nnyo mpulira ndi musanyufu nnyo yamaani. Oluvannyuma lwa Bobi Wine okuba nakurecognize nga naakuyita nojja n'omuwahaga big eye ate singa ekibuuzo ekyo wasuubiza banno singa bakimbuuziza bwe nawulira nandibadde mbanyumiza ate so abanyumiza nnyo tugende mu maaso. So nawulira bulungi nawulira essanyu nawulira nga ndi waka nga bwe yaŋŋamba nti feel at home so na feeling at home. Alina akaama ke yakkuba osobola okubaako ekigambo kimu oba bibiri kale byotugamba kukwaka akaama ke yaggamba naye mu lwatu lwakuba kaali kaffe mwagala nga babuulira otegere naye kaali kaffe naye ng'akaama si kabi kaali kalungi yaŋŋamba you most welcome my brother feel at home.
That is that. So I'm feeling at home now. Okay. Ayina kyeyogera mu lujjudde n'agamba bw'onooba teweewaze nnyo sima tugenda kukukolera ki ayina kigambo kyeyogera agamba okumpayo ekyana naye yanzizza kyogera sirina kuba na kyana. Ekyana kikyotegeeza kibebi agomboziza ki kyombuuza kyentegeeza kyongambye kyentegeeza. Okay. Tusooke tuddeko ku music wo katono nnyo emabega tulabe saa zino nnyimba enkadde zitandise okuba nga zeeyongeramu amaanyi. Big Eye gwe nga ggwe omuntu kino ekyokuba nti ennyimba zo otandise okuba nga oziwulira zeeyongeddemu amaanyi. Tugambe nti obadde Kazito webbuludde ozze bujja Bobi Wine okubayo wazze bujja. Definitely bw'okiraba olaba nga kye bayita omanyi ekigambo kye bayita reboot. Omanyi bino ebigambo mwemanyi sibimanyi mwali mulowooza mbimanyi reboot. Kakitwale nga reboot bw'oba ali obaddeko n'essimu eno egambira mbu reboot kati bw'ogiribootinga ekomawo fresh nawe bibadde nga yeekuwaatakuwaata. Si kyo video brown Software update. Webale nnyo onage software update so kyekyo. Kwega webbuludde omugugu wagwetikkudde. Definitely. Kozi obadde teweebaka kati otulo tugenda tufuna. Ebaye tebitambula bulungi. Neka bitambula bulungi. Alhamdulillah. Katonda yebale. Olowoozamu nti oyinza okwesimbawo olunaku lumu era ku kifo ki? Sinalowooza sirowoozaamu. Naye otege naye ate era gwe alowoozezza sirowoozaamu. Ebitabo byo biina. Oyagala kunnyingira nnyo. Ambuuza bubuuza. Abantu bayinza obbeeyo nga bakwagaliza okufa naye nga tebamanyi nti oba oyina oba nedda. Naye kati gwe nkufaananira ntya? Anti okufaanana munnaye si Luganda. Kati oyinza obba ofaanana ebitabo naye nga tobirina. Asibirina? Kale tugende ku kirala ekyo ssebo nkirese. Big Eye onyumira. Naye weesimbewo. Maka kiri kitya? Kiri fresh. Kamba yeba no den tukole ki? No asembya ugu. Onotajjaako. Pulira otya? Pulira bulungi. Ndi okay. Pulira essanyu lingi. Abantu libandaga bana Uganda libandaga. Amaanyi g'abantu kiri kyennyini. Sookera eddala wali ku nnaku z'omwezi 3 ekyali ku Nuupu nga bagula offices. Ekyali ku ki? Ku Nuupu nga bagula offices zaabwe. Wali eri Makerere Kavule. Omusajja n'ajja abamu gwe bayita president, abamu gwe bayita Bobi Wine, abamu gwe bayita Kyagulanyi. Abantu gwe bayita president. Abamu gwe bayita principal, buli omu amuyita Kyasanze. Otegeeza, okay. Buli omu amuyita Kyasanze n'ayimba akayimba ka husband material. Abantu ne bagamba katofiire waggulu awo. Eyo yitika bunamawanga leka zitaayimba. Nka. Katogira ku TikTok bwekaayi. Everywhere. Abantu ne beebuuza gwe yali amuwadde security ey'okuyimba akayimba ako gwe yamulonderamu mbuyimba kano. Kitegeeza afaayo nnyo kubigenda mu maaso mu ggwanga lye. Kyova olaba abanga amanyi waggulu ne wansi, amanyi ne ground. Kikulaga he follows each and everything that is going on in the country. Kubira ddala ku music na byonna bigenda mu maaso mu ggwanga. Okuyita okugenda mu maaso awo n'akwanjula mu bantu n'agamba bannange Big Eye akomyewo. Gwe nga gwe wawulira otya? Nawulira bulungi nnyo. Nawulira essanyu ly'amaanyi. Nawulira okwesiima mu mutima, obukkakkamu mu mutima. Tewali mu kutya n'ogamba naye kampisa engeri gye nnakolamu bwe nti bayinza okunkubirayo. Awo yampitira nti nveyo mu bantu. Kati bw'aba nti yakulembera amaanyi g'abantu ne gagamba ate oba otya ki? Kuba bw'agamba kaba gakoze eki? Gagambye oba yakulembera eddoboozi lyaki? Eddoboozi lyagwe kati kitegeeza oli seefu awo. Waliwo akantu akatambula ku TikTok ennyo ng'akugamba bagenda kufunirayo kimaama. Abantu ne beebuuza kimaama kyo wakyaniriza oba wakifuna dda okuva we twamaliriza awo. Wali wakiŋŋaana.
bwaba bwe yagambye manyi simutenguwa baagaye kunfunira olinayo kye wali ompadde olinayo ky'olina olinayo kye wampa yakulinda paka otegedde kati bune bagaye nti aba asiimye tikakole ki kakweyo kapi era banga abuganza alhamdulillah neyanziza munani owekitiibwa president singa akera kumakya nakuwa kimaama nga nawe olina gw'olinawo nze olinayo gwomanyi tolina gwomanyi kati ekyo kireke tugende bugenzi mu maaso olinayo oluyimba tewaluwulira twalula luyimba ki anti genda ku youtube ono yagamba yali already book kyokka baagala mukolera kimaama naye aganye okuŋŋamba bwe yabuukinga agenda kukola atya anti kati lwati omumanyi kitegeeza tuli awo ennyini oba oli aji aninze oluyimba lwa disingo twaluwulira nga nduyimba nti disingo sirina agamba sirina wondera ate nomala n'ogamba you already book kiri kyekyasooka kino kyekiri recent nobeera azibani materiyo naye bannange anti kitegeeza ndi ngwanidde yandaba nti ndi azibani materiyo ngwanidde musaana olina mukwano gwe obadde otambula naye ebiseera ebimu king mike ye wamulese ku ludda lweri omuwa amagezi si buno obudde amagezi gemuwa njagga muwanga ye omuntu njagga muwanga ki nja kwogera naye ng'omuntu mike nja kwogera naye ng'omuntu saagala mugambirwa anaate nga nina essimu ye nsobola okumukubira nemugamba oliwa njagala kubuuliramu ekintu bwekiti bwekiti abantu abasinga buno obudde bakusaba concert ogirowoozaako concert kirungi okuba nti baginsaba era nkyesiima naye sinateekawo nteekateeka concert era bwe ndaba ngitaddewo nja kubagamba ozaako ki gwe nga bigai kusumulula ndongo yensumulula yokka non-stop ndongo waliwo omuntu omu eyasobya yali Ronald Mayinja oba tugambe yasobya nga webakiyita n'agendako mu NRM n'amala nadda ne bamusonyiwa then n'amala nadda weba nadda ku mitimbagano n'ayogera ebintu ebyenjawulo gwe big eye tukusuubira obutaddamu kukyukakyuka nze big eye n'oli y'oli katunuulira big eye omuseka amaaso ameka abantu abasinga ebiseera bisinga bagenda mu politics babaga music ne politics kakyafuuka kyawamu ogenda okudda ku ludda lw'eno abantu abasinga balaba obadde onyigirizibwa eno naddala ku stage ku mbeera ya stage olowoozaako ku kyokwesimbawo nga banno bajja offe olutaya bakiruda maanyi sikirowoozaako mbuuza nti lowoozaako sikirowoozaako singa bukya Bobi Wine n'akuwa kaadi n'agamba siwesimbe osobola oyo abampadde ate osimutembo nakugambye okyaŋŋamba nkikolerawo kuba abantu baba bagambye kiba kiri kyagamba kyokola abantu bwaba agambye nti baba bakoze ki big eye gwe nga gwe yayitamu mu mbeera y'okkuba obucupa emabegakaawe gye buvuddeko waliwo munno kati alien skin naye yavuddeyo kati embeera gye wayitangamu kati naye gye bamuyisaamu obudde buno omuwa magezi ki oba gwe wakozesa bukodyo ki okulaba nga ebintu bye tebiddawo ku saidi yo ebintu byange bitya ebintu bye tebiddawo ku saidi ye ebyokukuba obucupa ng'olinnye ku stage tegera ekizo kyombuuzizza sifunye bulungi gwe nga big eye yayiseeko mu mbeera y'okkuba obucupa ng'oli ku stage waliwo muyimbi munno alien skin kati yayita mu mbeera yennyini gye wayitamu magezi ki g'omuwanga alien skin muyimbi munno bamukubye bamukubye yabadde aluwa butrendinga nnyo kati andi kati sinza muwa amagezi nga sinnakiraba nosooka nenkiraba so kati nemmanya amagezi gakolaki geyeetaaga bamukubye ekibucupa oba aso nduuza atutwala njagala okutwala omusa guno okwebaza abantu bonna babaddewo mu mbeera eno ey'enjawulo akabanga kano konna konna kembadde nga nsitwagolinga n'embeera byempiseemu byonna byonna kunyigizibwa konna kwempiseemu ndowooza nze
nja kugamba nti ndabika nze oba munnabitone asinze okubonaabonera mu mbeera eno akitegedde mikwano gyange mingi siyinza bamenyaamenya mpozi nsobola okumenyako awo mumanyi kuba abamu tebaagala kuboogerako abatubeereddewo kuba embeera badde nzibu nnyo badde sikyakola anyway otegedde so bantu bambeereddewo mukwano gwange Spice Dana ambeereddewo Spice Dana tubadde nga twogera nnyo ngayogera nnyo nange otegedde mu bintu ebyenjawulo kiyalinga elot otegedde niwe nafunye accident emmotoka yange neyonooneka yonna era mulaba nzidde mu mmotoka ye okitegeera so mwebazaamu naye akensusu okumbeeramu ate n'okuba nti she has tried to handle me in so many situations kitegedde ekyo nti mwebaliza Spice Dana ne management ye mwebale nnyo okubeera mikwano gyange bwenzijjanga ndi stress muzikakka ne mugamba olaba oti ne bwoti otegedde osobola okutegedde so it has been a process so n'abantu bangi ab'enjawulo basobola bamenya ne bamalayo ani bonna abantu bange abandinaanyi ttiimu yange gyenkola nayo yonna kitegedde abantu bangi ab'enjawulo ozi neebaza n'abantu bendi nabo wano era mbalaba abandiko abamuyita Dogosite musajja wange ebbanga ddene ono ye Mark Ghetto Speaker mumanyi musajja munankyukakyuka tegedde ono ye Morgan naye ali ku kakiiko kange ali ku management omuyimbi Video Brown Mujasi uli naye azze nambeereramu otegedde ekyo kiraga nti kyendiko ali wamu nange mu mbeera yonna so n'abantu bonna Nati Kid gyali oyo muyimbi mu Big Music ne Gavinati Deriki bonna abantu tukolagana nabo n'ab'enjawulo bonna besaagala kwogerako wano kuba gyemanyi bonna mwebale nnyo ne media houses mwenna mwebale okutambula munange ne kyensembyayo bannayuganda mwenna amaanyi g'abantu banaye mwebale nnyo omukwano gwe munda gagwa amaanyi gwakimmemmete mwenna abali Uganda n'ebweru mwenna Bakadaama everybody mwenna mbwebaze okubeererawo big I appreciate the push you give me President Kyagulanyi sinza kulekayo n'akakiiko konna okuviira ddala kuba bonna ba Lewis Lugongoya ba Nubian ba Eddie Mutwe otegedde ba Waiswa okitegedde ba Waiswa bonna akakiiko konna kwa Christmas mpozi sinza vaano nga sigabye namba za bookings zange because amasimu go gajja mangi nnyo bookinga naye kasita okuba kuzina enamba gweyogedde naye abeera yoyo oba oli mu kifo kituufu enamba za booking eziri 0704 4775 10 Yiddemu ayinako emu ku ziri wano abiteeke mu silence baziyinza okuvugirawo ne namba endala eri 0774 4775 10 zifaanagana eri 0704 4775 10 eya endala eri 0774 4775 10 bannange mwebale nnyo mwenna mbeebaza sekinamuli omukyakoze Stuart naye weebale nnyo weebalire ddala tweyanza tweyanzeege atukusogenda